kati bwakoma watandika katuukira wa ab'Entebe nga muddamu mugamba nti mugenda kweteekateeka muba temusobola bakulemberamu nze nina kujja Entebe ngikulemberemu ab'Entebe baati basobola kukola ki ab'Entebe bwe temusobola kuorganizinga kuba Entebe yokka eweza emitwalo egiwera ddala kumpi nga 10 tujja kugenda tugatteko tufune 1 million maakyabo ekyabannayuganda okulangirira okugenda ku kisaawe okweyiwayo mu bungi baniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwana abakomawo mu ggwanga Uganda bakyongeddemu ebbugumu era nga buli munnayuganda akyesunze beebuuza olunaku olwo luliba lwa ddi kubanga omukulu tannayogera lunaku lutuufu lwagenda kudda mu Uganda. Buli kitundu kya Uganda kirina ebizibu byakyo era kyova olaba nti buli kitundu kya Uganda abantu beekunga bagamba tubeereyo mu bungi okwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Osanga olwo lwe lulitubeerera olunaku olw'olubereberye mu mwaka osanga lulibeera olunaku lwe tugenda okwenunula tuwona ebizibu bye tuli mu buli kitundu bye kikaaba nga Uganda. Ku nsonga eno Hon Zaake alumiriza ab'amasuuti nti bwe baleese obuzibu bwonna okubeera nga Uganda n'olwaleero tennanunulwa. Agamba nti bano Museveni bakozesezza okulaba nga yeewaŋŋamya mbuyinza emyaka 38. Akakundi k'abantu abo baba batono ddala naye Mwami Museveni abakozesa okulaba nga yeekuumira mbuyinza bo basiruwaza abantu abangi olw'okubanga nti bannayuganda babalonda ne babateeka mu paalamenti bo bwe basiba amataayi gaabwe ne balowooza nti balina okutegeerera bannayuganda. Bannayuganda ne bateesa okukola ekintu ekyawamu ekiyamba eggwanga Uganda bano ne bavaayo ne babastopinga ne bagamba nedda bwe batusobe bavuunika gavumenti naye ng'okuggyako gavumenti kiri mu mateeka era constitution ekyogerako singa muba temuyise mu kuyiwa musaayi wabula ogenda ku luguudo okulaga obutali bumativu bwammwe naye bano bagezaako kitiisatiisa bannayuganda era Museveni atufugidde ku bantu bano ab'amasuuti okumala ekiseera kyonna kyali mbuyinza. Hon Zaake alabudde bannayuganda nti budde bonna babeere beetegefu kubanga saawa yonna tugenda kuba tusimbula countrywide tour Kyagulanyi Ssentamu gye yabaddemu nti yabadde yakuteekateeka bannayuganda bonna kubagamba nti abaaye essaawa yonna tusimbula era bagamba nti eyadde phase 1. Hon Zaake bagamba nti beeteeketeeke budde bonna phase 2 egenda kuba etandika era nga buli munnayuganda alina okubeera ng'akyenyigiramu. Bwe tusalawo nti twayiwa mu kibuga Kampala kibeere ekyo, bwe tugamba nti twayiwa mu kibuga Entebe era tukole ekyo kubanga kinaasinziira ku wa tunalaba ewanatubeerera ewangu anti wombi waliwo State House tusobola nti tulumbeeyo Kampala oba ne tugamba nti tulumbeeyo Entebe. Hon Zaake aduumidde ng'agamba nti mmwe abakulembeze ba NUP abali mu bitundu by'Entebe bwe munaawulira nga temusobola kukulemberamu bantu kubabuulira kyakkola ye mwetegefu okuva emityana akulemberemu ekintu kino abuulire bannayuganda ekyokukola. Naye kijja kuba kya buswavu nnyo omuntu w'emityana okusituka aveeyo ajja kunga abantu abali Entebe kyokka nga abali Entebe batudde butuuzi bazinze emikono gyabwe. Awo tujja okutegeera nti bamu ku b'amasuuti be bakozesezza okulaba nga bawugulaza bannayuganda okulaba nga babasiba mu buwambe ebbanga lyonna. Era ono alabudde Mwami Museveni n'amugamba nti Entebe lwagenda okulabira nti bannayuganda ddala bangi butale mu kutambula Kyagulanyi Ssentamu wadde nga atalaga eggwanga Uganda bagambanga nti abantu basombe kubajja Kampala. Kakati ku olwo lwagenda okutegeera nti buli kitundu kiweereza abantu abakikiikiridde era ku olwo alulinde nga mbaga kubanga bannayuganda tebakyasobola kudda mabega. Kino kye basazeewo kugenda mu maaso. Alabudde bannayuganda nti nga tetunaba kulangirira lunaku lutuufu kiri gye tuli bannayuganda buli omu okugula emmere buli omu tegeka ebyokukozesa kubanga ogenda kutuuka ekiseera nga tewakyali dduuka liggule nga tolina osobola kugula kyakulya n'olwakyo mukozesa akakisa kano mu sitookinga emmere mu mayumba gammwe ategeka amazzi gategeke obeere nago buli omu kyolaba kyewetaaga mu bulamu obwa bulijjo kitegeka olwaleero. Tolinda nti nninda ekintu kimale kwabika kubanga tomanyi luliba ddi oba luliba ddi. N'olwekyo twebaza omubaka Francis Butebizaako okuduumira tumwebaza okukulemberamu ekintu kino era kigenda kugenda mu maaso ng'enkola yonna bweteekateekeddwa. Mulumaku Uganda kumpi abeera nga yisemmandwa totegeera makawulira omukadde oyo lwaki ekyaleeta bagenda okuyemuka n'okubeera nti yatuuka weeri ne Museveni n'atatutegeera tulina ennono kutwatandikira kati essaawa zino tutandise okwambala amasuuti tutandise okuva ku nnono tulinga abaatuuka ekiki kyoyogedde nokukola kiki kyenyumidde obuzibu Uganda nalyabukuza okusingira ddala
politician bw'amala okwesimbawo w'abantu buntu kubagulirira bintu kukola biki bwaki kubawa busente era n'abantu bataddemu endowooza kuba situation eyo Museveni agitaddewo okugulira abantu era n'abantu bogende boti ne bakusaba sima tuweeyo amazzi tuweeyo soda tuweeyo mekameka bwe biti bwebi kati ye nga babayinga mungobo kati ye olumala okutuuka eri mu kifo kyatuuseemu asuuti diplomasi muwategera babakakanya mukwate bulungi mpolampola wali eri mu palamenti n'abakansala babeera mu zikanso zaabwe n'abali bonna mu byenje mu bakulembeza ab'enjawulo nalina gye babeera mu maofiisi gaabwe n'abeera comfortable nga yatuuka naye kyeyalwanirira situlagoye yafuwa mulimu ne bakansala ne ba 5 bameeya nga ne batuuka mu ofiisi zaabwe nga mulimu bateekamu n'ekifaananyi ky'omusajja oyo naye nga luli baali bamuyita nabasobola kuteekayo ekifaananyi tewali wakirina ekifaananyi kiriko president of Uganda muofiisi zaabwe nga tekiriyo zigendemu n'abaffe bennyini zigendemu baafuuka comfortable nnyo era bannabyabufuzi abasinga gyensonga lwaki tuli mu mbeera eno kuba Museveni afunamu abo abatono. Oli ku Magumedia TV ne Owomukisa TV tuli ku mikutu gyaffe egya Facebook, tuli ne ku YouTube, oli ne ku mukutu gwaffe omulala ogwalonde transporter. Tubagala nnyo, tuli ne Honorable Zaake, tuli mu kitundu ky'Emityana, tuli mu kitundu kye tuli ye Honorable ow'ekitundu ate abalala tubagambye nti gavana waffe Honorable ate yakulira ate bwe tujja eri ku National Unity Platform ye mukama w'abavuga nze toba mukama wange nsuseewo byokolaga ebinenkola byakivubuka kubanga olina n'abavubuka b'osinga okubikola kati lwaki bawesa mubaga ono ye mukama wange mu National Unity Platform omukulembeze w'abavubuka mu National Unity Platform. Ate ngeri omukadde waffe gye yafa yali akulira abakadde twali twagala tukiwennaabo ng'ate bali sikola by'abakadde biri byabakadde akinzire so ono ye mukama wange Honorable awo nenyini wooli wennyini mwetutunuulidde ku nsonga wennyini toviirawo ddala twagala kwogera ku nsonga y'obusosoze yatandikira awo then ojje weetooloole ye yaviirako bwe tumaliriza okuva mu Arua nga tubimaliriza ate ne batuyimiriza naye nga batuyimiriza tubimaze oba kyali kigendererwa ky'okubiyimiriza nga babimaze nga tumaliriza bo ne babiyimiriza ne batuwandikira ebbaluwa etugamba nti tetugenda ku national tour eya phase 2 naye nga beekwasa ku kintu kya tribalism biki ebyo byonna byonna simanya twabadde bwe tuti ne tukola bwe tuti nga bw'obimanyi then bwe tujja president awo yagenze ebweru agenda kudda awo wonna tugenda kuyitabo kaawo yagenze ebweru agenda kudda tugenda nakuyitirako ku Civil Aviation Authority olwaleero n'ekisaawe tuyinza okumaliriza wano nga bakikyusizza kyo ng'ekisaawe kubanga road blocker zonna kati okutuukayo bakuceekinga ne bakufefeta bazijja mayiro emu ne bazijja ku mayiro 10 olwakiri ekya pulezidenti wa Uganda omulonde akomawo tusookere wali ku tribalism. Obusosoze mu ggwanga mu Uganda buviiridde ddala mabega nga tuli mu mbeera ez'abaami ez'abogote era bannakimalira bonna bakozesa ekintu kibayita ekyo kwayawulayawula mu bantu kibayita divide and rule era Mwami Museveni nga nakyemalira ye ebyo ebintu azze abikola kuviira ddala nga bali mu nsiko natanayingira nakuyingira wano natanaba wadde okuwamba n'okukisa baddajjaffe azze nga ye busosoze era obusosoze Mwami Museveni bwe kibanga waliyo ekigambo ekisobola okubanga kikyasinza okubeera ekigambo nnyo ku busosoze nze nandigambye Mwami Museveni saabasosoze embeera yenayogenda ye ateekawo embeera okubanga alowooza buli muntu alina kuba mugane wamu kubanga bamanyi nti okwegasa kwaffe emaanyi okweyawula kwaffe bwe bunaku bwaffe kati ye kyakola nti atuteekamu embeera eyo ffe tutandika okubanga twesosola naye ngaate ye saabasosoze asingira ddala okubeera nangaki mwoto waliwo abatoogerako n'abakinkulimensi kati ye abikolera ddala bw'abikola ndokujja n'okyogerako oba ozizza bwe omusango
naye yabikola kati kyokolaba ye abikola mu mbeera nga yefuula nti nabanga agamba nti abikwesi naye ngaate biri mu lwatu oba kitegeera. So mu mbeera eyo ye agenda kiteekawo olowooze nti kirifanyi kyekiri ekya diplomasi nti yaba ayagala gwe oleme kwefuula nga tabiraba osirike olowooze nti bukimu kiri bulungi naye nga ate sibukikola ki sibukiri. So Mayi Museveni alowooza nti ffe okuba nga twagenda ne twogera buli wamu era nodifokasingako bwe bajja mu Buganda olwokuba wayagala odifokasinga bali abeerabize biri abantu abeerabize bituyise ewala okitegeera kubanga waliwo message esinga obukulu kankugire nga tugenda ku topic erala twagamba abantu bonna bonna byetuzikuyita message esinga obukulu nze byenjagalira ddala nze byenjagala ebyo mwena mwena olunaku mukeere lumu mwena mwena bali gye muli mutambule mujjewa Kampala musite message eyo muza mugiwulira mu president era agyogera ngazza agyogera byonna tetwatambulira kugereza nga tulimba azza agyogera paka twetwalibwa ebweru kati wano mu site ekibuga wekiri wenyininyini otwagala okubanga tujjawo wange ani tujjawo Museveni wali mu State House Entebe era tubulaga munkwate bulungi wenyinza osogera Entebe awo era tubulaba tulinze kubanga bw'akomawo akomerawo bwa Museveni yatuwa akusomera baluwa mu kubaasa yalagira dda mubadde otya maapu temunyiiza bwe munkwata obubi nyiiza okutandikirawa kati bw'akomawo atandikatuukirawa ab'Entebe nga muddamu mugamba nti mugenda kweteekateeka kuba temusobola bakulemberamu nze ngenda kujja Entebe ngikulemberemu ab'Entebe baati basobola kukola ki ab'Entebe bwe temusobola kuorganizinga kuba Entebe yokka eweza emitwalo egiyagala kumpi nga 10 tujja kugenda tugatteko tufune 1 million makyabo temuswale nga mulaga ab'Entebe tebaswale nga balabye emitiya n'eyingidde nga ab'Entebe basiyadde mu nkuuni kijja kuba kyetaagisa babeere nga mwe muli nnyongereza ku ntebe okitegeera kubanga mulina okugenda ne mubeere nnyongereza ku bali kati kali kenjagala okugirayo ka tribalism nti Mayi Museveni ayagala ayawula ebitundu bye kuki Obuganda nti bano bo bali byabwe balwanira byabwe tebalwanira byaki tayagala bali batwegatteko kubanga tetwagala obukadde n'obukadde bw'Abannayuganda bujjule mu site kuba tugenda genda mu nsiko nga ye bwe yakola kutugumbula abantu tetugenda kukwata mundu nga ye bwakola wati tetunaba kukola ki tetunaba kutuukawo naye tatufosinga okutuukawo naye tetunaba kukola ki we muli tetunatuuka wali waye bibiri byeyakola ebyemundu byeyataliikola teyakwata mundu netabakaka ate tubiimutubatimugani tatufosinga okutuukayo kuba ye sikyuma naye muntu nga ki nga tuyagendere ate tuli b'amaanyi okusinga ye kuba wadde abantu batwagala naye baali tebamukola ki bamwagala naye awo tunatuukawo naye tetwagala tugatte Bannayuganda twegatte lumu tukikole ffenna tetwagala tubeere lumu maakuukere ku makya ogambe nti walwana tugwe walwana maaku sagala nkere ku makya ngambe nti nze Zaake nzi yalwana era omuntu obwo omumanyi nnyo bwe nsanga abaana be self entitlements nti waliwo oludda wanga tutandika ebikola tebiriiyo bye bikyasinza okwona tebiriiyo ne bwaba yazze eggulo naye asalawo okwenkana n'oli atandikirewo okitegeera kuba twenkana mu mbeera eyo twagala Bannayuganda bwenyini ekwatire okubalumiriza lwa munyindo olujja wekka maapu ngenda ogenda kukwata mu nyindo obeekoakasera kandimu era nze nina okwekwatira olina okwekwatamu obeere omusaale Bannayuganda atulaba obeere omusaale okukyusa eggwanga ate obeere omusaale okugamba nange twalwana so sinti nalwana ffenna twakola ki twalwana mberemu obendala so omulamu ogwo okuzuukusa Bannayuganda ffenna twegatte tujje tugogolewo ekizibu Mwami Museveni bw'atya oyo kyatya ye topiki eyo ayagala bazzaayo mu kubongoota onabe mwasonga abantu
abo abantu mwasombanga basomemu abajjangawo batwale kubanga wonna mwajibadira emotoka mwazijjanga wamazaabi ati ebyo byonna Mwami Museveni mu bikola gyakolamu ey'ekitumba yabalowooza abantu agenda badaivatinga abaze kutoka ezo abalowooza agenda kubadaivatinga abatali kubadisikasi okitegeera abaze kukiri so mu mbeera eyo nti buli omulamo gwe tuliko okulaba nga tugatta bannayuganda era omulimu gwe twakoze Kasese tugenda tubagamba nti byonna byetwayogera nga tuli Kasese tubitegeeza era tubigoberera era netugabe tusobola okufolowinga up kiki tugabe Kasese kyonna kyonna kugatta ye Mwami Museveni ayawula Museveni ayawule nga Kyagulanyi akola kuba tuli National Unity Platform then people abawa amaanyi g'abantu okwegatta kwa Uganda National Unity Platform okwegatta kwa amawanga National Unity Platform then bwemala okwegatta ne mukozesa amaanyi ga kiri kye tugenze tukola nti ebintu bino tutuyogera bwogezi mu bigambo kuba bannyini abaina baga Zaake mukoma kwogera bwogezi kiri ekibadde mutuwa tubadde tuli mu action phase 1 ebadde etuukiriza bitukola ki etwogera nga tugenda tumobilaizinga abantu bali eri okuleberwamu mobilizer waffe omukulu chairman Nyanzi ne sekretari ekiyo naye nga tukuliwa mukama waffe sekretari general David Lwongoya nga tugamba ti abantu bonna tubazuukusa eyattibwamu bali era olunaku lumu nga bwolaba abantu nga bagenda bagera kumata ne batambula ate batuuka era bajja musinga otegeera kati obanga batambula kuweddiini ate kuweggwanga lyabwe olaba abantu batambula okuva e Mombasa ne bava e Kenya okiraba ne bava e Rwanda nga lwaki abantu beyaluwa tebatambula okuva Arua nga Arwasiya ngwali eri Bishop Ondanga we yali akuliddemu Namugongo batambula okuvaayo abakalamujja bajja abantu b'eggulu bajja abaluwa bajja Namugongo kubigere kubigere bakawulidde bwoba tokawulidde ojakaddayo okaliplayinge ku Media TV ne ku Omukisa TV okitegeera kati Mwami Museveni okuleetawo tribalism okuteekawo embeera y'obusosoze n'okuleeta kitopiki ekyo ayagala kiri ekikwatadde tukiveeko tutali tulekerawo disikasinga abantu okweteekateeka abantu balina okutandika okweteekateeka basitookinga emmere abantu balina okuŋŋanya ebidomola byabwe by'amazzi abantu balina okunoonya emiwogo essaawa zino enkuba etonnya basimbe emiwogo emimonde ebikulirawo kuba akasaya akakazigizigi katuuka kakonkona essaawa yonna yonna kikola ki kyalaka kijoomanyi message mugifunye bannange topiki nekigireso tayagala kiri kikole kiyiike tayagala kijjewo bwekiti ayagala abagundi abaliwo basigale aliwo ab'eggulu basigale eggulu abasuga basigale ebusoga abagundi abagisu basigale ewaabwe buli wamu buli ggwanga lisigale ewaabwe abanyankole basigale eri abakonjo basigale eri netumanya nti guno mulimu gwaki gwaggwanga mbeera ya ggwanga mujje kale ekigambo kijja obulungi nnyo ggwanga mujje ggwanga mujje wa Kampala tugogolewo saabasosoze saababisi kugogola Kampala tusosola naye nga ne maama afumba ewaffe babintungo weeri atuddirira nobyaniri weeri nsoose eno nenyambuka eri nenzira ero kwegamba onoonya nga nakulira ebyokulonda byaffe luli tegwamwogerako walukamba nakuya abakyala ye n'abagala Museveni ayagala akuze mu kituufu ekyo nze sikyagalirako terakinasokasingaze nze ngazaate nze kitopiki sayagala kidisikasinga kuba njagala daivasinga eggwanga mujje yensolo kinebyo nanyona yemalawo obusosoze okwo bwe gyonookoma okuba nga buli kimu bakimanyi naye kirina kudisikasinga solutioni ggwanga mujje abantu bategeka akawunga kiweebyo yes kyokola bayagala alisitopinge kati wali eri yabadde phase 1 ateddako phase 2 action pact oli ku action pact
ne omukisa TV twagala tulumbe tuwa zonna zonna nga tuwulira ebitulika nga tukola biki mwami Museveni alazisibetera tumwambule nako munda akaliro tukajjenyo. Phase 1 yali awareness. Phase 2 action. Impact. Hey. Kansu ndio otide wagambe si okulenda ndi wansi w'abavubuka ndi muvubuka nkola byabaki nataddeyo positi ekulunzi nasoosere ku kisaawe nga manyajja nentuula abafaananyi bakalabye nenkomawo kati oŋŋambi kati kyengenda okukola ŋŋenda kuddayo akawunga mbadde ninayo katono ŋŋenda kukasitookinga era mwenna byonna abagenda okujja mu ttuwa yonna alina okasitoola banga pulezidenti waffe alangiridde bw'ati nti wano nga bw'alangiridde nti aha Entebe titugenda abintu bimutandike emiwogo mu bisonde mugire ebintu ebyenjawulo tutambule paka kubanga yabagamba nti abanaalemera mu bitanda bajja basikayo eziwanu yabadde ekisimula buli muntu wali yasimusekola. Phase 2 action impact. twabakadde mutukoze mutya twebakabulejumbira mutukoze mutya abakadde tukyapasa ku migongo tutuule kwekwata omugogobagende namugongoloza bavubuka bebaze bakabula abakadde tetusinza okulamaga wali komisioni kulamaga wa musiki omukisa tugusanga mu Kampala naye okimanyi nti emikisa giri ebiri okuva Entebe State House weeri ne mu kibuga wakati State House weeri tulaba nti bwonna bwetuva eno tegera kati mumbeera eyo awo nyini kyoli mukwogera ekya Phase 2 poliisi we yaviirayo negamba nti mbiyimiriza Kasigazi yavaayo n'agamba nti nze mbiyimiriza teekamu eyayibirya tetwayimanya naye mbiyimiriza ekintu ekyo mugenda kikola mutya talina maanyi kwogera ebyo byonna byayogera era ensonga lwaki abantu banya balebebuza lwaki ate twayitawo ate ekibiina kyetubadde kyetaagisa ki ne batamanya nti ate people power gwe mulamwa era ye strategy yaffe naye ate eno yemmotoka ekibiina yemmotoka mukolaki mutambulira kituweeze tezaali zisobodde kubeerawo nga tetulina tteeka litukoze eki kuba ffe tukubeera amateeka remember ffe we are law abiding citizens kati mu mbeera eyo tuba tulina okugoberera amateeka nti emmotoka yaffe eryawo ng'eyingirayo kubanga mu ssemateeka ebibiina by'obufuzi bikirizibwa okukola tulwaza ate nga tewalina tteeka ligaana muntu kunona muntu ku kisaawe oba okiraba kati kyova olaba nti no bateekawo ebintu ng'ebyo batandika okugira kati kyova olaba balese nekiregulation kiri kyobadde oŋŋambako supervision kati y'abachina kati bebalyawo balongeddeyo simanyi lwaki bwe yamaliriza shop ye mu California ekintu ekyo ate we bakifulumiriza wetwamaliraera awo nino wetubadde netudda yagenda mu America bomu nezitoke nekyeko abakizi ba bomu yagenda nabo mu America